Kalifa aleka Kalifa ekitooke kirekawo ekiteme bannanga omutabazi gw'amanyi gwakuba engabo nabagamba nti natta eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe era mu ngeri ey'enjawulo ofunda n'ekkubi n'otobeera naddiira wamu ofunda n'omuliika bw'atyo n'anunula omwana nabagamba nti koolya enkya koogwa nako eyo yali njogera y'abasese naye ekituufu kiri nti nange wendi nyweredde ng'akayinja k'olusozi nalubaala emawogola nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere neddira Mamba Kakobozi akabbiro Gongolo Nakawuka nabagamba omwaka guno 2024 kugenda kuba kulya na komba suwaani era ow'erimu ayolekedde okutemya ku waabiri ne Kulunya ayolekedde ogomya obukerokero ndi ne Muzeeyi Matiya Muteeba gwe tumanyi nga Muzeeyi Bidico akyatubuulira bingi ku ebyo byalabye byawulidde n'ebimunyumiziddwa era mu kyokuyiga ky'olunaku olwaleero tugenda kubako ekibuuzo kye tumubuuza tumanye nti oba aliko kyakimanyeeko naye nga tetunnagendayo gwe wenna anadduukirira Muzeeyi Bidico mu mbeera yonna gy'omulaba gy'asaanye okudduukirirwamu oba oyinza omugulirayo omuteganswera y'ekkanzu n'omugulirayo ko ku muteganswera n'ayambala oba ekkooti nga kyekizibaawo munnange n'anana ng'omusajja omuganda mudduukirire oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaraba 256 751 4769 kasaraba 256 751 4769 enamba eri ku WhatsApp era nawe agisindikako sente ejja kuleetera amannya ga Kanoonya Juma ate eya MTN naye osobola ogiyisaako ensimbi webanga Airtel yekyanze MTN eri kasaraba 256 788 461 228 Muzeeyi Bidico enjagala yongere ku ddoboozi Muzeeyi Bidico kakati ampulira bulungi nnyo era nange muulya nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza Kalombolombo ki akakolwanga ku nkoko nga wakagireeta ewaka Akalombolombo ku nkoko ezaffe eŋŋanda ebitali bino ebizungu kati bwe twatinka n'abazungu enkoko eŋŋanda ne tuzikyawa ze zakolerwangako akalombolombo ako bw'abaga ogiguze ewa munno agirina nga ogyegombye oba agikuwadde ojje osibe olimuwa empaano empaano kitegeeza lulimi lunankole naye empaano etegeeza okuddiza gye wajja ekintu wayinanga okumuddiza kati wamuddiza embereberye aba takyakubanja Kalombolombo ke kakakolwanga ku nkoko ako nno kakubiri kabereberye kakati bw'abanga ogijjayo eri ng'agikuwa obudde obwakawungeezi ku kinsuti kuno yakunyulangako obwo ebinsuti ebyoya ku kyensuti ky'enkoko n'abiwanika mu kisasi ky'ennyumba ye oyo akuwadde enkoko kati gwe bwatuukanga eka engeri gye twasulanga bwamu n'enkoko yo nga tukumamu omuliro gwaffe omuganda kati wagendanga n'ogiseka ku amasiga agasatu wagikonyangako omumwa wano weewammwe ku buli siga amasiga gonna asatu bw'ogamalayo n'olyoka ogisuula mu kisibo yawe yo emaze okumanya ki nti wano weewaabwe waayo kati Muzeeyi Bidico ekirala oli agimpadde kyekyamuleeteranga ogikuunyuulako ebyoya ku kyensuti sikugoba kisibo waka enkoko zireme kuggwawo wakaawe kyekyamuleeteranga okukola ekyo ezaffe eŋŋanda ebitali bino ebizungu kyenva mbaga ndi bassebo newankubadde muli eyo mutudde muri awo mukola mutya obulombo bwaffe Obuganda bano bannaffe abava eyo tebabwagala era bamalawo bumale nojja oddira omwana asikidde mukamwamu omukulu w'ekika waliwo ebintu by'ekika twabanga n'emiti egyawo egy'ekika weewaawo kakati Muzeeyi Bidico katono nnyo awo wennyini we tugenda okutandikira naye gwe wenna owulidde ebigambo ekyo nakyo tukiyize tukyali ne Muzeeyi Bidico omwaka 2024
mwina gwetambula naye